Empisa. Kubanga Mukama gw'ayagala gwanenya era nga kitaawe omwana we gw'asanyukira. Atakwata muggo gwe akyawa omwana we, naye oyo amwagala amukangavvula ebiro nga bikyali. Kangavvulanga omwana wo kubanga essuubi weeriri, so teweegomba kuzikirira kwe. Obusirusiru busibibwa mu mutima gw'omwana omuto, naye omuggo ogukangavvula guli bugobera wala okuva gy'ali. Tolekanga kubuulirira omwana, kubanga bw'onoomukubanga n'omuggo talifa. Bakitaabwe temunyiizanga baana bammwe balemenga okuddirira omwoyo. Afuga obulungi ennyumba ye agonza abaana be mu kitiibwa kyonna. Era mwerabidde ekigambo ekibuulirira ekyogera nammwe ng'abaana nti, mwana wange tonyoomanga kukangavvula kwa Mukama, so toddiriranga bw'akunenyanga, kubanga Mukama gw'ayagala amukangavvula, era akuba buli mwana gw'akkiriza. Olw'okukangavvulwa kyemunaavanga mugumiikiriza. Katonda abakola ng'abaana, kuba mwana ki kitaawe gw'atakangavvula? Naye bwe munaabeeranga awatali kukangavvulwa, okugwana okututukako ffenna, muli beebolereze so si baana. Nate twalina bakitaffe ab'omubiri gwaffe abaatukangavvulanga, ne tubasangamu ekitiibwa. Tetulisinga nnyo okugonderanga kitaawe w'emyoyo ne tuba abalamu? Omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye nga yeegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri? Mukama alituukiriza ebigambo ebinfaako. Okusaasira kwo, Ayi Mukama, kubeerera emirembe gyonna. Toleka mirimu gya mikono gyo ggwe. Batabani baffe bwe baliba ng'emiti egikuze nga bakyali bavubuka, n'abawala baffe ng'amayinja ag'omu nsonda agabajjibwa nga bwe bagabajjira mu lubiri. Mwana wange, teweerabiranga tteeka lyange, naye omutima gwo gukwatenga ebiragiro byange. Kale nno, baana bange, mumpulirenga, kubanga balina omukisa abakwata amakubo gange. Muwulirenga okuyigirizibwa, mubenga n'amagezi, so temugagaananga. Manyiza omwana omuto mu kkubo erimugwanira okutambuliramu, awo newaakubadde nga mukadde talirivaamu. N'abaana bo bonna baliyigirizibwa Mukama, n'emirembe gy'abaana bo giriba mingi. Awo bwe bamala okulya, Yesu n'agamba Simooni Peetero nti, Simooni, omwana wa Yokaana, onjagala okukira bano? N'amugamba nti, weewaawo, Mukama wange, gw'omanyi nga nkwagala. N'amugamba nti, liisanga abaana b'endiga bange. Naye okwegomba okw'omu buvubuka okwewalanga, naye ogobereranga obutuukirivu, okukkiriza, okwagala, emirembe, awamu n'abo abamusaba Mukama waffe mu mwoyo omulongoofu. Sirina ssanyu lingi erisinga lino, okuwulira abaana bange nga batambulira mu mazima. Kwata owulirenga ebigambo ebyo byonna bye nkulagira, olyoke olabenga ebirungi n'abaana bo abaliddawo emirembe gyonna, bw'onookolanga ekiri mu maaso ga Mukama Katonda we ekirungi era eky'ensonga. N'abagamba nti, muteeke omutima gwammwe ku bigambo byonna bye mbategeeza leero, bye muliragira abaana bammwe okukwata ebigambo byonna eby'amateeka ago okubikolanga, kubanga si kigambo ekitaliimu gye muli, kubanga bwe bulamu bwammwe, era olw'ekigambo ekyo kye munaavanga muwangaala ennaku zammwe ku nsi gye musomokera Yoludaani okugirya. Omuntu omutuukirivu atambulira mu butayonoona bwe, abaana be abaddawo balina omukisa. Ne ntunula ne ngolokoka ne ŋŋamba abakungu n'abakulu n'abantu abalala nti, temubatya, mujjukire Mukama omukulu ow'entiisa, mulwanirire baganda bammwe ne batabani bammwe ne bawala bammwe, bakazi bammwe n'ennyumba zammwe. Nammwe bakitaabwe temusunguwazanga baana bammwe, naye mubalerenga mu kukangavvulanga ne mu kubuuliriranga kwa Mukama waffe. Era bye wawuliranga gye ndi mu bajulirwa abangi, ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza n'abalala.